nkwaniriza omulungi akyekuumidde ku Zuula Buganda era nga olunaku olwaleero tuzze ku lugero lwaffe Ndiwulira ennindiza yameza ssemitego. Ekiwuka ekirya kasooli nga kyali mu musiri bakiyita Ndiwulira era nga ku kwesisigiriza kwakyo kyebaava bakituuma erinnya erya Ndiwulira. Olwatuuka ng'omukazi asimba kasooli we, kasooli bwe yatuuka okuweeka nga ekiwuka kye baatuuma Ndiwulira kiyingira mu munwe gwa kasooli nga kitandika kugusenkenya mpola. Mpeke za kasooli bwe zaatandika okukula obulungi nga banne baakyo bakigamba nti owange gira ove mu kasooli, nnyini ye ali kumpi kujja kumunoga ko nti alibajja nga nze siwulira. Oluyange lwa kasooli lwali lutandika okukala, abalimi kye bayita okuzikiriza nga banne baakyo bakigamba nti owange gira ove mu kasooli, nnyini ye ali kumpi kumunoga, wuuno atandise okuzikiriza ko ekiwuka nti alibajja ng'asaatuuka nga nze siwulira. Olwali olwo nga nnyini kasooli ajja amutema ko banne b'ekiwuka nti owange nnyini kasooli amutemye, gira ove mu kasooli, ko ekiwuka nti anaaba amususa nga nze siwulira. N'awulira amususizza nga ndyoka nvaamu, leka ngira neeriira ku kasooli. Nnyini kasooli teyali mubi, ng'akyusa kasooli ng'amuggyako bikuta ebyokukuugula ng'amutwalaka. Bwe yamutuusa eka nga banne b'ekiwuka bakigamba nti owange gira ove mu kasooli. Nnyini kasooli agenda kumufumba ojja kujjiramu, ko ekiwuka nti wa anaaba asaaniika nga nze naawe siwulira, ng'olwo nvaamu. Nnyini kasooli teyali mubi, ng'asaaniika kasooli mu ntamu ng'akumamu muliro nga ekiwuka kifiira mu kasooli. Nange awo we nalabira. Ebyokuyiga ebiri mu lugero luno: si kirungi butagoberera magezi, malungi banno ge baba bakuwa, gwe n'ogumira ku magezi go gokka. Omuganda agamba nti nasiiwa mukange asiiwa muka bukuku. Omuntu okuyitiriza okuwoomererwa ennyo ekintu ate n'emitego mwe giviira kiba kibi. Kino kye kizaala empisa embi era ezirimu omuntu okwonooneka. Okugeza omuntu kirungi yeerekereze ku masanyu naddala nga omwenge, nga ebiduula ebirala. Bw'atakola bw'atyo olulala kwe kusanga nga afuuse omutamiivu. Omutamiivu katamiira jjobyo, ate nga ne banne abalala bwe batyo. Kino kimuleetera okufiirwa emirimu gye, okufiirwa amaka ge, ate oluusi n'okubeerera mu kifaananyi ekintu ekibi ennyo. Ekitundu ekyokusatu, kintu kibi nnyo omuntu obutakola kintu ky'ateekwa kukola mu kiseera kyakyo ekituufu. Va mu kulabaŋŋana oba va mu kuloozoolangana. Omuganda agamba nti oli mu kulya Katonga ajjula, oba nti ennindiza yameza ssemitego. Era nga omulungi nkwebaza nnyo asobodde okwekuumira ku Zuula Buganda, era nga nkusaba alabye subscribinga ku guno omukutu, teekawo endowooza yo mu comment section, era sigala nga olindiridde osobole okulindirira engero endala ezijja. Mwebale abasobodde okwekuumirako.